5 to 7 live, KTV, King of TV, ndino omuyimbi w'eggwanga, Young Blood. Neba Rinic Jemimah. Sebo n'emmotoka empya waguze n'otangamba. Stiwa kyamukama okubanga weeri olwaleero. Nebalibwamu obukadde bumeka buyingira ekyenda. Hanze sibaayo nga bagigula. Ogamba otya, say to the people watching. Hi everyone, mukama yebazibwe muli mutya, mwebale kunjagala, mwebale kumpagira, mbagala nnyo mukama abampera omukisa. Bamuyita Rinic Jemimah. Soka okuba esibu shoti, tambuza shoti engatto ino giraga buli kimu kyonna. Okay, endonge egamba ki? How is music treating you, Rinic Jemimah? She's treating me well, era nange nyumirwa nga nkikola kuba mba mpeereza mukama. Yes, nange mba mpulira essanyu kubanga otuuka awantu n'oyimba abantu ne bakwagala abamu ne balokoka. Yes. Waliwo osabiddeyo omuntu ng'alokose because of your music? N'omusimba emikono? Oba tofuuse musumba Jemimah? Nedda okujjako nga mulokole naye nga just tusabamu ngaffe. Okay. Yes. Njagala twogere ku kintu because olunaku olwaleero you have hit songs, you have big songs. Oze ku kivulu eky'omwana omuto, omwana atandika obutandisa okuyimba, omutima ogufaana bwe ng'oli star oli w'amaanyi n'ojja ku kivulu eky'omwana omuto, omutima ogufaana bwe gute wagujjawa? Kuba ne taata wange alina ekisa kati ate nange we nali ntandika nange sinti nange najja n'ennyimba biki era waliwo abampagira abayimba abamu, so nange mbadde nina okujja n'empagira muyimbi munnange. Yes. Okay. Batugamba abayimbi bwe mumala okufuuka sita abaana abato ebyokusoma mubivaako. Rinic Jemimah n'ova ku bitabo kati obeera kusireyinga weekubya selfies n'abaana. What is your take? Nze tekinyumira kubanga mu music ndi bulungi ate no mu kusoma ndi bubi kinyuma nga byonna obibalansinga. Mu music oli star ne no mu kusoma oli wakabi. Twasembayo okutegeera nga weesimbyewo ku ssomero yali post entertainment prefect. Wajiri oba bakuba akalulu? Najiri era ekitiibwa nkiddiza mukama kuba. Kati oli entertainment prefect? Yes, era otuuka awantu abaana bakuwa ekitiibwa bavunama bagamba entertain waffe. Yes. Okay. Biki na biki byokolera abaana eyo nga entertainment prefect kusomera? As entertainment prefect wazibanga sawa za clubs buli omu aba alina ogenda mu club ye oba oli mu happy kids genda mu happy kids, MDD genda mu MDD, ate ne Fridays ezimu ntera n'ennyimbira abaana ne tuzinamu. N'obakuba raga? Yes, ne tuyimba ne tuzina ne tukola buli kimu. Okay. Yes. Message gy'olina eri omwana omuto ali eyo akwegomba ayagala okuyimba abeere nga ggwe? Message gyemuwa nti naye nze kyali kiraba okuva eri Katonda, kati naye waba alina ekirooto naye agumire ku kirooto kye, waba alina kyakuyimba ate n'abazadde omwana wo waba alina ekirooto bambi totulira kirooto kya mwana wo. Mwana waba ayagala kusamba omupiira mutwala asamba omupiira akule. Yes. Okay, nga tumaliriza batugambye amawulire gali out there nti n'ogenda bakolerayo ekivulu, a concert, Rinic Jemimah live in concert. How true is that? It is true kubanga ngenda kola concert. Yaddi. Tetuna confirming tukyayogera naye. Management ekyayogera. But it's coming this year, next year? This year. This year? Yes. Simu 2023, 2022. Njagala otule mu kamera abawagizi babakula bonna olwaleero obayite in case you having that concert this year, obayite basobole okuba nga bakuwagira. Bayita mwena bambi mujje mumpagire, bambi mbasaba mujje we munajja mujja weeba omukisa. Okay. Yes. Kale Rinic Jemimah bwatyo bwabadde katono nnyo. Njagala otule mu camera, do something for your fans, everybody who's watching. Rinic Jemimah, she's a star, she's a very big star, man. So small thing for them chicho obayinawo as far as music is concerned. Bakubeyo ko muziki katono nnyo nga tumaliriza. Any song of your choice, kwata mic. I keep on moving, keep on moving. I
keep on trusting, 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 trusting God. Everything I gonna be fine, yeah. I keep on moving, keep on moving. Whoa, whoa, I keep on trusting, trusting God. Everything I gonna be